Abasumba b'abalokole mu tawuni kanso y'e Kasangati awatali kwesalamu batadde abakulembeze mu kitundu kino ku nninga okuvaayo okunnyonnyola ensonga eyaviiriddeko okumenya ekkanisa eya Imitators of Christ esangibwa e Nangabo emaze ku ttaka lyayo ebbanga ery'emyaka 5. Abantu bemukolebe mutulugunya n'olwekyo tuvumira ekikolwa kino wadde kikoleddwa ku balokole oba Baanglikani oba baddiini ki ekikolwa kino ekyokumenya omulimu gwa Katonda tukivumira ne sekuvumirira. Sobo waleeta eddembe ly'okusinza Mukama waffe era ffe abalokole tukwenyumirizaamu nnyo n'enzikiriza endala kubanga tulina eddembe ly'okusinza nti omuntu asobola okusinza nga bw'ayagala naye kaakati wenjogerera wanene Kasanga Town Council akalulu ali ku kata ye Town Kiraaka akalulu kafa akata aka Protecting the Gains kubanga Protecting the Gains eya Kasangati ate yine eggwawo nti ekyaki ebadde esumbibwa ebeeramu abantu oli yagisazeesaze ng'ate Town Kiraaka mulamba wa Kasanga Town Council n'agisuula ku ttaka nga talina gwe yeebuuzizaako. We tutuukidde mu kifo awabadde ekkanisa eno ng'ebintu byonna biri ku ttaka era ng'enkondo z'ekkanisa zibadde ziraga ng'abaazimenye bwe baakozesezza ebyuma ebisala nga n'amabaati gonna gasuuliddwa eri nga wano abasumba ab'enjawulo mu kitundu babadde bakuŋŋaanye mu ngeri y'okudduukirira enduulu. Nero Siwano yandijulidde n'agamba bannange batugamba kubanga chairman oba mugamba ye yandinoonyeza omusumba n'amukola atya n'amugamba munnange baŋŋambye kino ate era nga ne kuno kuliko era abakulembeze b'abasumba bw'ova wano ku fraternity tuyina mukulu Sebuufu amanyiddwa wonna wandimugambye nti waliwo ekkanisa yo gye tugenda okukola kutya okumenya bwe tutuuka ku meeya ng'agamba tamanyi kati ate awo tuba ebintu biba bizibu nnyo. Abalina emisango ayitibwe awuzesibwe ng'emisango gwo bwe giyina kubeera naye chairman atugambye kanisa terina buzibu mu kitundu kati ekitegeeza ayina ekizibu ye yasaze kanisa y'abalokole ate bagikoze balina ettima mu kalulu bali mu kutta kalulu ka President Museveni okugamba nti gavumenti ya Museveni ye yazzeewo kyaki erwane abalokole balwane ne Museveni. Atwala ekkanisa eno eyamenyeddwa omusumba Naatulinda John Bosco atubuulidde ku byaliwo. Ekkanisa eno ebadde in existence okuva 2021 mu mwaka nga gutandika twatandika ekkanisa eno era ne tu acquiringa ettaka lino nga lituweebwa omu ku bakadde b'ekkanisa n'atuwandiikira ebiwandiiko ebikakasa nti ekkanisa eyina ekifo kyayo era ebiwandiiko biri mu mannya g'ekkanisa era tuli registered mu URSB ate tuli mu umbrella eya NAFBAC. Tuze tulwana okulaba nga tufuna eddembe lyaffe ery'okusinza naye lumu ndowooza yalabye nga tulemeddeko n'asalawo ayite mu Town Kiraaka nga talina gwe yeebuuzizaako nga tatutegeezeza twagenda kutuuka wano ng'emiti gyonna gye twali twateekangawo ne tusabira mu wansi nga gyonna baagisazeesaze omuti ng'omuntu aguggwako kiyiifuyiifu n'agusala ebutundutundu ng'alinga agamba nti singa nyini kuteekawo omuti guno musanzeewo nandi musaze. Ono alumiriza omu ku batuuze muliraanwa w'ekkanisa eno nti aludde ebbanga ng'amulaalika nga bw'atagenda kukkiriza kkanisa kumuliraana ng'era ono amuteebereza okubeera emabega wa byonna ebyabaddewo ku kkanisa eno. Nga waliwo omusajja omu ayitibwa Kiggundu nga musiraamu nga neighbor w'ettaka lyaffe ery'ekkanisa eyalayira n'agamba mbuye tasobola kusembererwa kkanisa ava mu layini ey'abawambogo embago Kawempe nga bo tebakkiriza kusembererwa kkanisa ate tebakkirizibwa kusemberera Pork Joint naye mu bibiri ku kkanisa ne Pork Joint ye waakiri alondawo Pork Joint nebanga ye musemberedde okusinga okusembererwa ekkanisa. Ensonga ye gyayina mbu tujja kubuulira enjira abaana be balokoke ate ekyo haramu haramaina. Abasumba bano mu ngeri ey'obumu basonze ensimbi okulaba nga bazzaawo ekkanisa eno era bategeezezza nti eno yakuddawo bunnambiro. Bulungi tuzzaawo kkanisa ffe twazze kuzzaawo kkanisa tuzzaawo kkanisa buli ky'olina kireete ne bw'oba oyina 10 luleete tuzimba kkanisa Mukama abakole bulungi yaleeta okuzimba omubiri guno Katonda naawe akuzimba omwaka guno mu linnya lya Yesu.
tuli mu kuzimba kanisa kyoyira kireeta eno kye kitundu ku mulimu gw'otuyitidde okukola. Naffe tuzze ng'abaweereza mu provinsi y'e Wakiso nga tusimba omulimu guno gwabadde gumenyeddwa. Leka eggulu lyennyini ayi Katonda omwesigwa likwegattemu. Tulisimba omulimu guno mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, tugambe ekkanisa eno eyimirire. Bano beetadde mu ddene ne boolekera ku yafeesi za Town Council okubuuza ensonga eyamenyesezza ekkanisa eno. Eddembe ly'okusinza lyavuddewo nti kaka Town Clerk ku Town Council ajja n'atematema ekyaki nga talina kibalowa kyatuwadde. Tugenza okkeera ku makya nga ekkanisa yaffe gye tusinzizaamu nga baagisazeesaze nga baagitemyetemye. Afaafagana n'ekkanisa naffe abasumba tugenda faafagana naye. Pulezidenti waffe Museveni tukukubira omulanga nti eddembe lyaffe lye watuwa kaakati ate batandise okuba nga balirinnyiridde. Mu ngeri y'emu bano olwaleero era batuukiridde omumyuka wa RDC wa Wakiso atwala ekitundu kya Kyaddondo East Kigongo Juma ng'ono abasuubizza nga bw'agenda okutuuza olukiiko lw'abakulembeze okumanya obuzibu bwe bwavudde. Bulungi bulijjo nti wabeerawo demolition, eviction, tubeera ne court orders. Ate court orders ziba cleared by security committee bye tutannafuna ffe nga office ya RDC. So kyannaku kyabaddewo ffe nga office ya RDC tumaze okukkaanya ne bano bapasita n'enkubira Town Clerk ne tugenda kusinkana ku lunaku lwokusatu nga 7 essaawa 4 okuwulira buli side lwaki kyaki yamenyeddwa, kubanga ebintu ebime naddala kyaki tasobola kumenyebwa mu ngeri efaanana bwetyo. It's an institution eteekwa okubeera nga eri warned, eteekwa okubeera nga eri informed through writing and there should be a formal communication. Ono era asuubiza abasumba nti abakikoze ekyokumenya ekkanisa baakukangavvulwa. Era kino ekinoonya ensobi, buli omu n'akwata ensobi za munne nga te pulezidenti yalagira teri kumenya bintu institution yonna nga tewali court order oba nga security committee tetegeezeddwa. So tujja kwagala Town Clerk atunnyonnyole lwaki ekintu kino kyakoleddwa. Tetuli basanyufu naffe nga ofisi ya President okulaba nga ekintu kino kyakoleddwa, n'olwekyo nnyo lwa nnyo n'abo abatuukiddwako ensonga eyo. Naye nga gavumenti tujja kisolovinga, tujja kyandolinga, era wabeerawo ebitagenda bulungi kyaki tujja kubanga tugiprotectinga, kubanga kyaki za institution ekuŋŋaanyirwamu abantu abangi. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.